libadde essanyu okuzagambiza wali Nakawa nga Ali Bukeni Nubian Li alangirirwa ku kifo eky'obwammeeya oluvannyuma lw'ebbanga nga bakandaaliridde kigambibwa Embu babadde bagala kuba nga kakwatibwamu oboolyawo ebbanga lye batutte eddene nnyo era olina akugamba nti gwe olowooza nti bwe balangirira ab'e Masaka ne balangira ow'e Nansana ezo divisions oba city nnene nnyo okutwala ebbanga lye batutte ku kalulu kaaki aka division emu ey'e Nakawa kati nkusaba no sokulakinge tukongratulating Nubian Li omwami ono y'omu ku basinze okuyita mu bizibu ebinnyo lwa kubeera munywanyi wa Bobi Wine era ne Bobi Wine abonyeebonye nnyo lwa kubeera munywanyi wa Nubian Li. Jjukira Nubian Li ye yamupiika ajje mu by'obufuzi era Nubian Li ono ye yamupiika okugenda okugenda Arua Bobi Wine yanyumya n'agamba nti yafuna okubagulizibwako nti baali baagala mutuusaako obulabe ng'ali mu Arua eyo wabula Nubian Li ono yamugamba tugende ekijja kijje ffe tulina amasannyalaze ebiseera bwe baali gookya era baasooka okuba nga bawangula wabula gwe bawangulira ate yatuuka ne yeekyusa eyo tuveeyo. Bobi Wine ne Nubian Li bamaakinga emyaka mingi nnyo nga bali bonna atenga ndi munanchoka atagenda twebaza abantu bannakawa nti beesize meeya waffe omupya Buken Ali Nubian Li tuminamu nnyo essuubi. Nubian Li is a very thoughtful individual. He's a leader in every sense, very creative era tuminamu nnyo essuubi era abantu bannakawa tulindirire bingi betulina essuubi nti byagenda okwasaganya ensonga ez'enjawulo ennyo tumwenyumirizaamu tukuyozaayoza era abantu bannakawa mwe mufunye ekyapa mu mannya gammwe. People power, our power. People power, our power. Congratulations to His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, President-elect of Uganda 2026. Kubanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu was voted as the President-elect of Uganda. Mu kiro ekikeesezza Google Data yalaze nti Bobi Wine ono yawangula n'ebitundu 68 ku buli 100 kati akalulu k'obwa president era nga kano kalaga okusinziira ku Google Data osooka kugooglinga oba ani yabipublishings obutuufu wapina nga simanyi abakugu balaga anti mu Central wano Bobi Wine ebitundu 71 General Museveni ebitundu 29 mu Eastern 74 Bobi Wine mu 7 ate 26 era still mu Northern Uganda netugenda 66 Bobi Wine nga byayina Museveni ng'ayina 34 Bobi Wine ebitundu 69 Museveni ng'ayina 31 mu Western Uganda kitegeeza nti regions zonna Bobi Wine yaziwangula. Bino nno biri ku Google obutuufu wabyo nyakala osooka owulirize ono omwami Masawati waliwo enkulu endala. And the National Unity Platform is the party. Umbrella is our symbol. Congratulations once again to all political people, power people, political national unity people, all the candidates in National Unity Platform. Thank you for standing. Thank you for being focused and every support of National Unity Platform. You the best among the best forever. Now, this message goes to the people in uniform, policemen, military. I'm speaking to those in uniform who are indigenous Ugandans. Everybody in Uganda knows that Museveni and Muhoozi, they have tried to recruit people from different areas, different countries to come join the army so that they can terrorize, cause atrocities and kill Ugandans. Now I'm speaking to those military people who are in Uganda and they are Ugandans and they are in uniforms. Listen, your commander tells you to go and shoot Ugandans. Point the guns to Ugandans.
Your commander thinks the gun is very sweet for Ugandans. First, apply Pastor Yiga's teaching. Bizeyo, bizeyo, bizeyo. So, first point the gun into that commander, shoot that commander first, who is telling you to go and shoot Ugandans, put your gas to Ugandans. Then, after he feels it's very sweet, then you can go towards Ugandans. But if your commanders can hide from that gun, then don't shoot to Ugandans, because Museveni and the Muhoozi and the Kabano family, all the group must leave Uganda. Uganda is not a personal property. It's not for Museveni, neither for Muhoozi, neither for Kabano group. People of Uganda understand and shall fight and fight and fight until the Kabano group and Museveni's dictatorship is down, because we, the Ugandans, don't like Museveni anymore. Kati bawulire nugu ekituufu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is our president, the president of Uganda. Everybody knows that, and everywhere it's written. So whoever like you doesn't like it, we celebrate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the president of Uganda. Big up, big up, big up, big up, big up. Ono ye pastor omukubatini nnyo abakkiriza mu ddembe ery'obuntu, era bagamba nti ebetera weetaaga wabeewo alternative endala mu ggwanga erya Uganda. Ebigambo bye byankizo nnyo, muwulize kusoma na kumanya. I mean, a dictator who is well defined like Idi Amin is better than undefined governance. Is better. Nze nkubuulira, sitaani mubi naye ye yakkiriza nti ye sitaani. Nesinga sitaani ayambala gandula, sitaani nakola atya, sitaani ayambala kola, sitaani nasaazisa. Sitaani aba amaze okumbuzaabuza, kati toyinza mwekuuma. Era abajja kukola ekizibu. Tojjanga omukazi, ate ng'oli musajja. Ate mba nkukwana, ate n'oyogera kyamuzizo tebakwana musajja munno. Kati ekyo buli we tunaaba bwe kityo okubuulira, buli omu ajja kutawaanya. Naye bw'okidifayininga siddamu ffe waffe waka twalinawo omwana nga tagaba era nga bw'afuna tetutawaana. Ndi bangi abawulira byayogera ne bamulabula nti ajja ebyobufuzi mu kkanisa kyatakkiriziganya nakyo. Kati waliwo agamba nennayize neefuna essomero lyange nga nzira mu ebyo mu kuye byalimu ebyo kwasama bamutte. Enva mu dduniya wano nga seexpressinze nga sitadde ku ground bintu bindi mu mutima tebakulimba era okwo nakwo kufa. Mulimu abantu abamu abafu nga banyuma na kutambula na keesi. You are living, kwegamba, your presence is equivalent to your absence. Era omuntu n'agaako ebyo byonna, lwaki tomatira banaggala ekkanisa yo? Nze kyaki gye mmanyi tebagiggala. Basobola okuggala ebizimbe. Kwanza wanteeka mu kkomera nga nfuuka pasita w'abasibe. Mu mbuulira ye akakasa nti ekkanisa yonna yandibadde eyimiridde ku musingi gwa kulwanirira ddembe lya buntu na bwenkanya, abasinga kye batya okwogerako. Abalokole tebagenda bapimira ku bimu bya 10, tebagenda bapimira kuleekaana embeekuulo y'oku nguudo, tebagenda bapimira ku movements okulinnya ennyonyi n'akagenda mu Bungereza when I was in Boston, tebagenda bapimira ku luzungu. Katonda apimira ku justice, si ku Lungereza, si ku closeness to the president, si ku influence, si ku bantu b'olina, si ku mativi g'olina oba amaradio. Ayagala ekkanisa yeezuule ekyuke mu ndaba gyerabamu ensonga y'okulwanirira obwenkanya. Tanga abalokole nga bagamba Mukama musumba wange seetaagenga ngalamiza mu ddundu ery'omuto omuto, antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu, akomyawo emmeeme yange, anuŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye, nti otyo era aneebasa mu ddundu ery'omuddo omuto. Mbusiri kyakabi konna, kati bakoppa ebigambo Dawudi bye yayogera. Mpaka ekkanisa nabo balyogera. Kyaki eyina obuzibu okutayitulatinga ebintu byesoma mu Bayibuli n'ebiyingiza mu mutima. Olunaku ekkanisa lweryezuula kituyita self-realization. Ekkanisa kintu kirala nnyo, y'amaanyi nnyo, naye nga bakyalowooleza mu bintu. Ekkanisa bw'eri enguzi, ekkanisa batolina ky'ogigamba. Era nze nkubuulira
teri muntu ajja kusaakiriza kukwatibwa kwange era kanisa ejjo kisaakiriza. Yesu abantu abasinga omusumbuwa bannaddiini bwe tuba bambasada ba Supreme God zino ffe twandibadde nga si ffe tufukamira, si ffe twandibadde tweseseza bye bitanyumira, si ffe twandibadde tusaakiriza awali injustice, ffe twandibadde n'authority esembayo bwakiri okwogera ekintu oba ofa n'ofa. Yokaana omubatiza yagamba Kerode n'amugamba si kirungi bw'okutwala muka wa muganda we. Ne bamukwata ne bamukuba mu kkomera naye ng'akyogedde. Emboozi ya Pastor Gerald Mukuye yakweyongera lunaku olw'enkya ng'ayongera okutangaza ku bwenkanya ekkanisa bwe yandibadde yongera okulwanirira mu ngeri etali yakwetiiririra. My name is Serunkuma John Bosco Kana Kambata, duly declared mayor of Nansana municipality. It has been a struggle, but finally we won. Democracy won. I wish to thank whoever played a part in this victory. Those of media, those of my team, whoever participated in this journey, I wish to take this opportunity to thank you. I wish to thank my party, my president, for trusting me and sent me to the people of Nansana. Finally, people of Nansana bought my manifesto and they trusted me with that beautiful city, developed city. I can only pledge to them that I'm going to fulfill whatever promises I made to them. The promise of property land taxes, cutting those kind of taxes, I will fulfill, and I will do whichever thing that I included in my manifesto. Thank you so much.